Anti njagala nkubuulire waliwo there is what we call amateeka tegakola nga gwe bwolowooza you might think law is era ne bali be yasiba yayita mu mateeka bwe kuba musango okugamba nti Omulangira Sunna upcoming for the whole time I've known mbadde nsaba nkwatibwe bampe n'akawaayiro akankwata amaze emyaka meka mu industry tegiwera abiri nze bukyanga mbeera omulamu walayi mbadde nga muwulira I think his career is older than me. Olinga alaga talina 8. No, ayinamu ennyimba ennungi. Naye tosobola kubeera Mulangira Sunna n'omanyira Idrisa Musuuza. Tosobola. Let me tell you, Idrisa Musuuza ye muyimbi ali so depreciated ate nga akoze. This man is a Grammy nominee. Who is Sunna? This man is a BET award winner. Who is Sunna? Mulangira. Ono bawa minister. Who is Sunna? Ono president w'abayimbi. The time that you've been there, okoze n'abayimbi bonna bamu like okoze n'abagenzi n'abalamu. Okimanyi oyo ali mu lulwo lwa Kabaka? Bannaye nange ndi mumbejja nze za Lwango. Wow. Owekkoki ni mumbejja oyagala kugaana? Oyagala kugaana? Kenya waliyo ko. So I'm making my point clear. Njagala ebiseera ebimu we should give people their flowers nga weebali. Okyagala kingamba mzeeyi. Tosobola kuyisa maaso mu muntu. Sunna ne Good Life ani yaleta muni. Good Life si yaleta. Sunna si yaleta Good Life. Wangadde. Waweze kudde kitiibwa. Akayimba kajjukiddaako. Kati okumanyanga ennyimba za Sunna katongambe nti alina hit. Nawe kenyine ennyimba za Sunna azogera agamba alina ke yayimba ne gundi alina tazogera title hit. Anti sizimanyi. Kati bwe tuba twogera ennyimba za Musuuza bwe tuba tugamba hit tuzijja off head stamina kamunguluze mbirombiro like off head zogere bwotyo ezani eza Sunna anti sirifani we tusobola okukwata omulizindalo netukola nga oluyimba lw'okukuba tugenda nga tubabuuza mpayo oluyimba lwa Sunna lumu. My love, olinayo oluyimba lwa Sunna lwomanyi? Olinayo oluyimba lwa Sunna lwomanyi? Mpayo ennyimba 3 ez'Omulangira Sunna zakulowooza nnyo. Mpayo ennyimba 3 ez'Idrisa Musuuza. Abadde atambula omanyi amadaala. Okitegedde kyenkugamba nekirungi n'omuyimbi waali okitegedde. So sometimes Sunna osobola okuba nga owangadde mu industry but respect negwoza dda kkubira engoma n'okola ki. Idrisa Musuuza yavaayo yakeera ku makya n'amanya nga waliwo abantu ab'omugaso ababadde mu eno industry ebbanga ddene n'agamba we need to have a federation to federate artists and their associations. Ate nga abayimbi bakomplaining ebbanga lyamazeewo corporate eganyi. Bo ebbanga lye bamazeewo bagikoledde ki? Baali tebabitengamu maanyi. Bo ebbanga lye bamazeewo kati olaba bo balemererwa oteekamu amaanyi. Bo basuubira ono ajjagire bw'ati kiggwe. Oba yagenda lya kasente. Mumuleka alye bannaaye omuntu wafuna waalira muzenze leka nkubuyenze sobola kusanga nga ofunye wooliira n'enkunyigiriza. If someone is bettering their life, alhamdulillah. Oshageera. Kyekiruma Sunna okubeera nga tasobola agenda wa Kenzo. Anti kati ye muli alowooza he's very special era ye w'amaanyi nnyo era kati alaba nga ajja kuba yeesudde nnyo okubeera nga atalina kuyita mu Musuuza. My friend, that is the president of the federation. Yoyo president wa federation. Yoyo president w'abayimbi. Yoyo award winner. BET, yoyo Grammy nominee. Yoyo bawa honorable. Byonna obyogedde yagambye tajja kugenda ye. Abireke. Kubanga era government they are making Kenzo's work easy wa mokitegeera. Je bakoma obutayagala genda wa Kenzo. Olwo n'abayimbi aba flooding ewa Sale bakendeera. Okitegedde? Work done. Sale kyabadde ayagala tuba tukikoze. Wawa ka video akafulumye nga Sunna amaze okwogera statement yembu ngenze ggulu Sale njagala kulaba nina ensonga zange ng'omukulu atulaga ennyumba gye yali azimba neyekaza akalitunsi nga yagamba omwavu afe. Anti kati baagala ssente bamalirize ebintu byabwe bakola. N'olaba Sunna ennaku z'omubbizi baana zokka. You're doing a lot of wrong things having a privilege nti oli w'amaanyi.
nenjagala nkutegeeze nti toli wamaanyi nga woosuubira. kyova mutute ku poliisi Simutute ku poliisi nsanzeyo omusango gwe mbadde ngufollowinga up. gwe ŋŋaani Investigative journalist. tubulire ebibaddeyo ku poliisi Suuna ki ekimuswaza ku poliisi? Anoonyezebwa. Alina omusango guli nzikirizibwa ogwogera bayinza okunkwata. tegunagenda mu kkooti. Mba nsobola ogwogera. Hey. I think eba defilement? Eba rape? I know, actually, rape, defilement, tebiri mu child abuse. But it's child abuse. I know mwana abadde abeerewo era nga ateebereza okuba nga abadde amukabasanya. Mwana muto wa P4. Very, very young girl. Mwana wa P4 oli abukyere. Basajja mwansobera mwaganira ddala okutegeera nti akayembe akato kakaawa. Oganya okulinda omuyembe gusooke gwengere ogusale ogulye nga guvamu n'essupu. Oyagala kwoteekamu nnyo bitambule. Bamunoonye. Toza tufunye PDD. Ekimwa kino. Omwana oyo abaddewo. Wowe. Yagenda yati. Actually, I've not followed up kubanga wenkubiridde mbadde ku police. I've not followed up bulungi, but with my little knowledge is omwana bamusigaze eri bafune ebimwogerako na buli kimu as they get sooner. Wabula sooner ndowooza ye amawaggali aganye complyinga kubanga bamuyise n'alaga nga ye bino bya banene. Akyali ggulu. That day you know nti nno abanene tebakolagana na mpisa mbi. The better. Si kibi ku baana banene. By the way kino kigambo omuntu yenna alina alowooza nti alina abanene. It is discipline ya kampani nga okubeera n'omunene. Omunene teri munene ayagala kumuyita nga bikaseera goba na bizibu. Leero olina guno leero okigere. Omunene ayagala ayite ewantu ng'asobola okwanjula nga taswala kwanjula. Okigere. Naye abantu bo bakikozesa bubi. Nze I know so and so. That so and so does not want to be known for your bad character. Era njagala nkutegeeze lwe bakugwamu abatakumanyi. Oba bamusetinze. Mwemubuuze ku sipapa. Oba bamusetinze. Bamusetingako kale bamusetingako. Kati wengira nga mugamba nti nkuba bamusetingako ki. Si kayimba nti alina wakayimba nti bagala kuyiwa linnya lyaffe twali twamwerabira by the way. Era tumuzanya mu kikadde si kulimba tumuzanya mu kikadde. Bw'oba ozanya nnyimba zino enkadde. Awongole obuyimba bwa Suuna. Nze nkubuulira ebyaddala. Omwana ono agenda atya ewa Suuna? Bebe betugenda okumanya. Awe waddako. Mwina obujulizi? Ate omuntu watuukira okgenda kukomera kumanya nga ku poliisi. Bamala bagenda. Nebya aje saa zino obujulizi tebunnafunika. Teri n'omu akusindikidde wadde ebibiri. Tosomaasoma nnyo. Asiine dasese lugambo. Ize. Luganze n'otampa ssente n'ongamba just ekiriwo. Wowe eyangambye nkubuuze. Lwaki toyagala alien skin? Nali nabagamba nti simwagala. Gwe akyasiza omukuba. Really? Nali nabagamba mwenawo statement eraga nti nosagala alien skin. Obyogerera eno mu undercover. Sirina buzibu na alien skin. Saagala bagoberezi be. Bamanyiira. Abamubeerako. Bensingira ddala obutayagala the so-called disciples are the problem. Okitegeera? Nze ng'omuntu siina I don't have anything against the man. Obuzibu buli ku naye buli lwokera ku macanga nabagambye nze njogera amazima. Buli lwenkera ku macanga ngenda ku analyzinga. You don't expect me to sugarcoat stories. Nze nja kwogera ekituufu kibe nga kiki. Kati buli lwenkyogera gwe n'osinziira ewuwo ku hotspot y'omuntu oba ku data wa Airtel free MBs. Friday. Free zino ez'obwerere we downloadinga my Airtel app bakuwa 5. Jibyabi. MBs 2 naawe. Bakuwa 5 bakuwa 500 ngo downloadinze my Airtel app. That is if you have a phone that can have my Airtel app. Ezo 20 zikyaliyo. Kati nga kwasinzidde. Na typinga. Wali olabyeko omuntu akuvuma nga akumanyi.
kati this has happened with a lot of people, and by the way abantu sinti tebagala alien skin era buli muntu ayinza okuba nga avaayo ng'ayogera obubi ku alien skin akyogera kubanga there is someone that has made them feel bad. Buli muntu agenda otuvuma oba agenda okunvuma ng'ali mu kampi ya alien skin bwe tuba tulina engeri y'okumuddiza tetuddiza tugamba like ne mu kumusiba abaana be baakuba alien skin teyali mu katambi ng'akuba abaana mu ddwaliro naye bano naani nera mu kooti we bali boogera prosecutor alina we yatuuka n'agamba if we bail out the prime suspect kigenda kutawanya okufuna because ono ye prime like balabanga yes they babeera bamutaminga nga liido kitegeera kyengamba same applies to literally everyone newe babeera bayimbi newe babeera nze oli ampeyo akatambi aŋŋambe akati wano wali ovuma alien skin mba njogera mukita kuyisa mu muntu gali mba njogera bituufu obuzibu obulina ku bagoberezi be kati nze kale kati waliwo omwana bamuyita icon bamukubirako mu mmotoka ewange outside mu parking bubi nnyo ne bamukuba ne tear gas kati nze bwe nvayo ne njogera nti bannaaye abaana bave wa alien skin batambula ne pepper spray ne tear gas nera nze mubi nera mpisa mu alien skin gaali yali abakoze eki bali batambula basatu babeera bakirirawo mu kukikirire wangawo batera okuyitawo bamusanga busanzi mmotoka ndooza balina ebyabo or something bamukuba bubi nnyo naye tear gas gwe yalina mukwano sati twagiwanikanga wali tear gas yamalawo essaawa zaalinga 8 nga ne bwomusemberera obusemberezi that boy nearly got confused like nga tamanyi wakulaga omanyi nga bakukubye tear gas omumanyi mwali muddukadduka mwe mubonaabona bamunkubako mu kalulu ka kamiliyoni nze nali siranga ku tear gas namulaba lunaku lumu siriddayo namulaba lunaku lumu so kati ekyo kintu bw'okyogerako naawe obeera mubi kubanga olunaku lwe nasooka okwogera by the alien skin nze nagenda ku tv station okutandika okukola ng'okukolerayo ntudde mu bigere by'omuntu gwe balinga bagamba nti yali asabula alien skin era nze nalibeeranga nnyo mu defense ya alien skin when he's right era ng'abaana bajja mu comment section ne bagamba at least kono tamuvuma okitegeere until ebintu tujja we shall talk about certain things